ekyatulesa omusango guno mu kooti kwe kwanika ebikolobera abagagga bye baze bakola abantu abaavu. Naye kino ekyokulya enguzi ekyo kyo twakisuubira era okimanyi bulungi nti ku mulundi ogwasooka omulamuzi bwe yalaga nti obujulizi bwa muzinzi obukwata omukyala Nabukere oluvannyuma lw'okumenya edduuka lyange n'okubba ebintu, buli muntu yeewuunya n'agamba mulamuzi kyo kati essaawa zino tubuuza obujulizi buli bwe yamugamba ku no case to answer nti oyina obujulizi ebitundu 88 ku buli 100 bukukwata obw'okubba n'okumenya edduuka, katubuuza bw'alazeewa kikwasa ennaku omulamuzi okubeesinga ku bujulizi bw'omuntu nga talayidde. Oli yajja mu kooti n'agamba edduuka ndayira muga Katonda mu ggulu lyali lya Kabanda, ate n'abeereyo ku street za Kampala ne bakola bu edit ne baleeta eddoboozi n'ekifaananyi ky'omuntu ne bagamba nti ono yagamba nti no byayogera mu kooti ayagala kudda kugamba nti Kabanda yali alimba. Gwe omulamuzi n'obeesingira ku bujulizi obwo n'ogamba nti Kabanda lenti gwe watwaliranga mukyala Nabukera waliwo omwami bamuyita Yasini Company eyamukuwanga nga ne Yasini Company tebamuleese mu kooti. So tulabye ng'omulamuzi abaddeko kyekuwire kitagambika akoze ekyenjawulo n'alaga ne mukyala Nabukera nti amuteekerawo accountability etya nti sente ze wampadde kankulage nti nzikolerera. Naye mu kino ife tugendagenda mu high court nkakasa nti ngenda kulwanirira amazima. Omukulembeze omulungi alemerako kasitaba ng'ali kuki ku mazima. Amazima balwawo okwambala naye obulimba bwanguwa okwambala kyokka bwe basimbula ku roundabout ebusega nga bagenda Masaka. Amazima obulimba ne butuuka mu Lwera ng'amazima gambala bwambazi nkukakasa ndi gasobola okusooka obulimba e Masaka. So mbawe essuubi ng'abasuubuzi eyo impunity tetuyinza kugikkiriza. Oyo mukyala Nabukera alina ossibwa kkiriza oba gaana era tugenda mu high court nga bwe twakireeta wano ng'agamba nti tekisoboka kuba bannange nze nalaba olutalo okuleeta omusango wano najjanga mu kooti wano nga fayiro n'okubula zibuze neŋŋenda ewa DPP oli n'agibbamu olupapula kati nenkola buli kimu kyonna okukakasa nti nfuna obwenkanya era mukiraba tubadde tukitambuza kati waliwo walala ssente we zitakola kubanga abantu abalungi bakyaliyo. Ono bw'aba alidde enguzi oli omulala tajja kukola ki tajja girya kubanga oli jjaaji era nze twali tuteeka obujulizi ku fayiro eno nga tuliko nkoshuwa nti obujulizi bwe tussaako bujja tuyamba mu high court so si wano magistrate kubanga bano abalamuzi abasinga oli wano nga talina nnyo Katonda tasobola kuyimirirawo ku lw'abantu. Kati enguzi ebadde enzunga nange lumu bagintomezaako nga banoonya omutuufu alina okugirya kyaddaaki neemala neetuuka wawe yali erina okukola ki okugenda kubanga kino kyewuunyisa. Mukyala Nabukera ebbanga lyonna kimanyi bulungi eryo edduuka lyali lyange ate kati kino kibasomese ng'abasuubuzi mubadde muwolereza abagagga batabawa receipts
which is very bad. Lisiiti oyina okugifuna ew'omugaggawo kikuyamba igwenga omusuubuzi kyekimu kukiraga nti edduuka eryo liryo. Abasajja bano batambulira mu bumenyi bw'amateeka, tebatuwa agreement, tenant agreement, tebatuwa lisiiti, bawandiika mu bitabo. Kati gwe bw'ojja eno n'oba bankinga oba weesimirako ttaka, mbakubira omulanga buli omu waali mugaggawo musabe nga lisiiti ng'omuwa renti. Era naffe tugenda kukyemfasayizinga nnyo eri gavumenti. Gavumenti tugenda kugyegayirira nnyo eteekese mu nkola etteeka ery'omugagga okubanga bw'omuwa ssente akuwa lisiiti. Naye ino impunity tuyinza gikkiriza, situsobola kugikkiriza. Era mukyala Nabukeera mbabuulira wano nga mbawa essuubi essaawa yonna alina ogenda mu nkomyo, kubanga amazima kooti amateeka tegakoma wano wokka, era tukeera mu high court wali paka lwe tunaafuna obuki obwenkanya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nina kye neetegerezza olwaleero nze ng'abadde agoberera omusango gw'abasuubuzi bano oba omusango gwaffe ng'abasuubuzi wakati w'okunyigirizibwa kwa landiroodi, wakati w'okunyigiriza kwa landiroodi ng'anyigiriza omupangisa. Twawangula first phase, naye obujulizi bwe twayimirirako okuwangula ku mulundi guno ate bwefudde, obwali obutuufu ne bubeera bufu, obwali obufu ne bubeera butuufu. Nze sirabanga kitongole kiramuzi ku ddala erisooka ekiswazizza eggwanga nga omusango gwa leero. Era omusango gwa leero gugenda kuyimirako mu byafaayo nti guswazizza nnyo eggwanga lya Uganda ekika ekya My name is Joseph. We are together with Michael Mumbia. As well as holding brief from Senior Counsel Marcus Mugageka.